bo abasomesa n'abakulu b'amasomero mu district ez'enjawulo omuli Kampala, Wakiso ne Mukono balabuddwa nga bagenda okukangavura singa beeyongerayo n'okusomesa abaana mu luwummula. Bino nno byogeddwa ekibiina kya Kampala Capital City Authority wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga. Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku Kampala, Kampala Capital City Authority n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu district za Wakiso ne Mukono ne municipali y'e Mukono n'Entebbe bitaddewo ekiragiro ekigaana amasomero agasomesa abaana mu bubba mu luwummula ne bitegeeza nti kino kimenya mateeka era ng'oluwummula lugenderera okuyamba abayizi n'abasomesa okufuna okuwummula okumala oluvannyuma lw'olusoma. Ate ye kaminsona w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masomero g'obwannannyini Robinson Sambalyazi ategeezezza nti buli musomesa anaasangibwa ng'asomesa abaana mu luwummula waakubonerezebwa ng'ayita mu kuwandiika ebbaluwa ew'ensonga lwaki asomesa mu luwummula era ayimirizibwe ku mirimu gye egy'obusomesa. Omuntu bwe tumusanga ng'asomesa abaana mu luwummula bayimiriza. Ekyo nakyo kikulu nnyo okuyimiriza ekitaddayo kugenda maaso. Era ne tumugamba nti alina okwennyonnyolako mu buwandiike. Wabula ate ye akulira ebyenjigiriza mu kitongole kya Kampala Capital City Authority Namuddu Juliet Nambi agambye nti KCCA ekoze bukubirire okukomya ekikolwa kino ekyokusomeseza abaana mu luwummula era n'awabula abazadde balekeraawo okuteeka obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana baabwe ku basomesa. Amasomero 7 aga gavumenti egakikuuti era nabo twabagambye nti tulina okusomesa mu myezi gye batuwadde, hours gye batuwadde, tulina okuwa abaana baffe abo opportunity okuwummula. Ebitongole bino okuvaayo ne bikugira abasomesa okusomesa abaana mu luwummula kiddiridde amasomero okugaana okugoberera ekiragiro kino era ne geeyongerayo n'okusomesa abaana mu luwummula. Stephen Tulyarugayo, Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, Amalindiri.